ekibuuzo mwannyinaffe abuuza agamba nti omuzadde taata yafa emyaka 12 egiyise ne bagaba emmaali mu ngaba ey'obusiraamu wabula ennyumba maama mwe yali abeera n'ekibanja ebintu ebyo tebyagabwa wabula byalekebwawo olw'ensonga nti kyekifo maama mwe yali abeera. Aga nti oluvannyuma waliwo baganda be abeemulugunya abagamba nti emmaali yo teyagabwa mu butuufu olw'ensonga yali eteekeddwa okubeera nga yonna egabwa mu busiraamu. Aga nti ekituufu kyekiriwa ku nsonga eno. Okwanukula hafidhakumullah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واجتبى الله تبارك وتعالى أقاب مالي ناتلك نبكوي محمد صلى الله عليه وسلم كبيرا يا جيغابا ينجي الله تبارك وتعالى آية المواريث مزماني kuntandikwa ya surati Nisa. Allah yennyini yagaba emmaali teyalekawo wadde akajiiko wadde omulawo wadde ekkanzu wadde ekiteeteeyi ku mmaali y'omufu yonna yagigaba tabaraka wa taala. Tuwali kintu kya mufu kisigalawo ne kitabaako mugabo gwe kiguddemu kiteekeddwa okugabwa kubanga bw'atyo bwe yalagira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Natukanoga nti faridatan min Allah. Allah bw'atyo bwagabye era bw'alaalise. Bwagabye Allah era bw'atyo bw'alaalise. Eno irimu neyitibwa ilmu al-fara'id. Eyitibwa al-fara'id. Lwaki? Kubanga Allah gati faridatan min Allah. Allah bw'atyo bw'alaalise. Bw'alaalise. Buli muntu Allah n'amuwa omugabo gwe. N'atalekaawo muntu yenna Allah gwe yalaba nti agwana okufuna emmaali eno okubeera nga maadha teyamuwa tabaraka wa taala wabula kad a'ta nga nabbi yagamba nti inna allaha kad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiya lilwarith. Mazima ddala Allah buli muntu yenna yamuwa omugabo gwe. Fala wasiya lilwarith. Tokkirizibwa kukola ddaami noga nti gundi muwadde wano gundi muwadde wano mwabo obusiraamu bwe bwateekako nti nno bali mu abo abasika. Kakati mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka mu migabo gye yalaalika ng'agaba emmaali, Allah yali tayinza kuleka mukyala era nga Allah tayinza kuleka maama. Omuntu ono maama w'abaana bano tumutunuulire mu biti bibiri. Tumutunuulira nga mukyala w'omufu ne tumutunuulira nga maama w'abaana bano abasika b'omufu oli. Maama oyo mu kubeera maama w'abaana bano bamulinako shafaka, bamulinako tugambe tutya tukiyite tutya kati maama tugabe maama watudde, tugabe maama wawangalidde emyaka gyonna. Obusiraamu bwagabawo era bwe mutagabaawo muba temugabye emmaali. Obusiraamu bwagabawo bwe mutagabaawo muba temugabye emmaali ya busika. Ekyokubiri obusiraamu maama bwamuwa. Bwe mbeera nga mugabye emmaali maama ne mutamuwa muba temugabye emmaali ya busika. Maama obusiraamu bwamuwa bwamuwanga mukyala wa taata wammwe, omugabo we guli gumanyiddwa. Bwe muba temwagumuwa then temwamuwa mmaali, temwagaba mmaali eyo, temwagaba mmaali ya busika kubanga teriiyo kugaba mmaali ya busika nga maama wali mulamu n'atafuna.
nga mukyala w'omufu waali n'atafuna mugabo gwe. Kaakati bwe mubeera nga mwamuwa omugabo gwe, ithan awo wonna wonna waali walina kubeera nga wagabwa. Obusiraamu tebugambye nti teeka maama wammwe mulina omufulumya ewantu awo mumunoonyeza omuzigo mumupangisizeewo nefaanako bwe bityo. Nedda, muli baddembe. Ogamba nti tugabye maali, buli muntu ategedde omugabo gwe. Naye wano maama wakulidde, wawangaalidde kimu ku bibiri. Imma bwe mumugabidde omugabo gwe, awo wennyini portion ye mugimuwadde awo awaka, amaka gaago ne gafuuka gage kati, so si maka si nyumba ya kika, si nyumba ya famire, gage nga yatunzeewo sente yazeeriira, we musazeewo okumuwa sente yazeeriira. Tewali nti tewagabwa eno nyumba ya simanyi nyumba ya kika, simanyi nyumba ya famire, simanyi wali ekijja. Buli kantu konna ak'omufu kaba kalina okugabwa. Kati imma maama mwamuwa ewantu awo era nga muli baddembe okugamba nti omugabo gwe tugenda okulaba nga Allah bwe yagugaba gukutte wano, ye tumuwadde wano, wawangaalidde ebbanga tetumutaataaganya abeerere ddala wano. Oba okubanga omugabo gumuwadde walala, mumuwadde emizigo, tya maama nti afunye emizigo wali mu Stensen, ayinawo emizigo gyena, gwe mugabo gwe. Kati tukole tutya maama tumutaatage tumugaba tumutwale emizigo, muli baddembe. Ono maama wammwe kiri kye muwulira nti subhanallah maama tumujja tutya, muli baddembe. Ogamba nti ekituufu wano kino ekibanja eky'emitala maama mwabeera tukigabanyizza, kyekyo okukigabanya kyatteeka, neki kyentegeeza muli baddembe. Ekyo ekibanja tugabanyizza, maama tugenda kimulekamu akibeeremu. Naye nga amanyi bulungi nti okuva wali ku mupeera okugenda okutuuka wali ku kitoke kya mbwa zirume, awo awali Kabuli, okuserengeta emmanga mpaka eri ewa Muzeeyi Mugwanya, awo wasiifa. Ate okuva awo ogenda okutuuka ku lusalosalo awo wagundi. Eyo ennyumba olujja olwo ne wagundi, naye ne mukanyanga abaana maama tumuleke abeerewo. Naye nga buli muntu omugabo gwe gumanyiddwa, omugabo gwe gumanyiddwa, muli baddembe okukanyanga abaana ng'omugabo gumaze okumanyibwa, wano wagundi, wano wagundi, wano wagundi. Maama tumulekewo, muli baddembe, mukifunamu empeera. Obusemu tebubagaana. Kiki obubagaana? Kwe kukireka nga kirawo kiri mubuhamu, tekigabiddwa. Ekyo Obusiraamu bukibagaana era zambi. Si maarufu gye mufunamu empeera, zambi mulina okugaba emmaali ekyo. Buli muntu naafuna omugabo gwe. Inna Allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiya lilwarith. Kimu ku ebyo ebiri. Ekisooka, imma omugabo gwa maama gwe tugenda okulaba gugwawo wennyini, yani wennyini awo bwe mugabye mugambye nti kakati guno omugabo gwa maama guno nti gubeerere ddala nga wano ewali ennyumba eno ennyumba yaamo n'olujja lwako, okusinziira omugabo gwe gufaanana wowe. Era muli baddembe okubeera nga omugabo gwo mugufunye nga bwemutwala bwemuba mupimye ekyamaama yali badde ayinaawo n'olujja wokka nga talina na wakulimira, olwadde mboga nti mwongereko ku yadi ku mugabo gwange, maama mwongereko yadi bwezi, maama mwongereko gundi bwezi, asigale nga ayina walimira. Muli baddembe, yani kyonna kye mukola okusanyusa maama wammwe, okumuwangaliza mu bulamu obulungi, oluvannyuma lw'okumanyika kw'omugabo, imma nga mwena mukyegasseeko oba omu ku mwana n'abeera nga yakikoze, muli baddembe.
kubanga bino ebiseera ebisinga obungi tebatira abaana kubyegattako nti abaana bali musaavu bonna babyegasseko muba mwaga nti nze omugabo gwange ngwagala ningo lwa abayimiriddemu gwe batya bunnono nga tebalina kyebayinza banabula ne batya oba basatu nga bali awo bakambwe bazibu batwala ng'ono atayagala maama bujjo tukumanyi maama tomwagala bujjo tukizigizene kakati gwe oli waddembe okugamba nti nze omugabo gwange maama tumuwadde omugabo gwe obuduuka tubulabye eri ku musenseni bafunye emizigo gye esatu egy'amaduuka kati gwe agamba nti maama ayina kubeera awo bw'abaawo atayagala kintu ekyo oli waddembe ogamba nti nze omugabo gwange muguteeka awo wa maama era ngulekedde maama era nguwadde maama oli waddembe era nguwadde maama oli waddembe oba sigumuwadde ne maama anaabeeranga omwo kubanga bw'obusiraamu bw'obusiraamu tebumugaana na kufumbirwa bwaba lwamutwala tebumugaana n'akamu n'akeddagala era nga bwe butamugaana kubeera nti ogwo gwe mugabo gwe gwafunye nti wano weewuwe nti nno bumugaana okuleeta omusajja gwasiimye mu nnyumba eyo ng'efuuse yiye si kive mu busiraamu si kive bw'abanga omukyala kyayagadde okukola nga makaage si kive n'olwekyo obusiraamu omukyala bwamuwa omugabo gwe omukyala w'omusajja yenna obusiraamu bwamuwa omugabo gwe imma mukwate omugabo ogwo mumeere nga bwe mugabye emaali awo wawangaalidde ye we mumuwadde aleke kutaataagana oba okubeera nga si we mumuwadde walala ne mugaba iwantu awo buli muntu n'amanya kyalina ku wantu awo naye maama ne musigala nga mugamba nti nno abeerewo nga singa mathala Allah mututte tewali mpawa Sula amanyi waayita nti wano wange Media amanyi waayita Sowedi amanyi waayita hakadha ne twakkaanya nti maama asigalewo abeerewo mu mbeera efaanaganako bwetyo singa kibeera nga si bwe kityo bwe kiri nga waliwo omwana agamba nti nze njagala ewange kyatteeka okumuwa hakki ye igwe omulala n'ogamba nti nze wane wange wentadde maama oli waddembe oba nti nze omugabo gwange mugwe maama oli waddembe oba nti naamu wange ne maama asigalewo kikyentegeeza mu ekyo nti muyinza okuba nga mwagabana ekibanja kino ne mukigabana n'obawo omu ku baana afunye ekizibu nga tewali kimununula okujjako kutunda katundu ke kiyagabana ku kibanja ekyo temukkiriza omubusiraamu kumwekiikamu ne mukola olutalo waddembe okukatunda mwabasigadde ne muleka ewammwe maama mwenasigala ng'akozesaawo kubanga eri hakki ye efaanana nga gye yeegulira efaanana nga gye yeekolera ekyokuba nti byabusika tekitegeeza nti nno ne bweba yabusika kasita Allah agimugabira eba efaananye nga gye yeekolera nga gye yeegulira hakki ye maali ye n'olwekyo omugabo gumanyiddwa obusiraamu bwagwogera mugabo ki Allah yagamba nti walahunna rubu mimma taraktum illam yakun lakum walad mukyala w'omusajja aba afudde alina kwota ku maali y'omusajja gy'abeera alese bw'abeera nga omusajja oyo abe talina mwana mu nsi okukikufundiza emaali yonna katugiteeke mu kifaananyi kya ssente kya cash ti emaali eyo nena tugiyite millioni 100 singa omusajja batalina mwana yenna omukyala aba alina kwota ze millioni 25 ku maali y'omusajja ate nga omusajja temuganye kufumbirwa waddembe okufumbirwa waddembe okulabirirwa
nafuna rights ngeza abakyala abalala amaka gyagenze waaka yensonga lwaki omugabo gwa maama mu busiraamu gubeera munene ku mugabo gw'omukyala. Omugabo gwa maama mu busiraamu guba munene ku mugabo gw'omukyala. Omusajja wabanga alina abaana maama afuna kimu kya mukaaga nga omusajja alina abaana. Bw'abanga talina baana maama afuna kimu kya kusatu. Wano omukyala tumulabye afuna kwota, kitegeeza nti ku milioni 10 afunako 25. Omusajja batalina baana. Naye bw'abanga omusajja batalina baana ate ye maama we afuna kimu kya kusatu. So si kimu kya kuna. Kimu kyokusatu kinene okusinga kimu kyokuna. Kitegeeza nti milioni 10 tugenda zigabanyaamu, tugenda zigabizamu 3. Tuba tufuna mmeka? Ze milioni zinga 3 n'obugwamu. Milioni zinga 3 n'obugwamu. Ogwe mugabo gwa maama ng'omusajja talina baana. Bw'aba alina abaana kimu kya mukaaga, yaani milioni 10 tugenda zigabiza mu mukaaga. Tugenda zigabiza mu mukaaga. Ze milioni ziga 17 bwe zityo zaba agenda okubeera nga afuna. Saate omukyala bw'abanga omusajja abadde alina abaana, omukyala oyo agenda kufuna ki? Agenda kufuna maatha kimu kya 8. Kimu kya 8. Kitegeeza nti ku milioni ze10 agenda kufuna milioni 12 n'ekitundu. Lwaki maama omugabo gwe tugulabanga munene ku gw'omukyala? Kubanga maama yonna gy'aba agenze, wonna w'aba agenze, oba afumbiddwa oba akoze atya, asigala maama wono omufu. Asigala maama wono omufu. Oba afumbiddwa omusajja omulala amuwasizza, asigala maama. Oba obufumbo bwa kitawe yabuvaamu, asigala maama. Alina attachment ku mwana ono etavaawo. Saate omukyala aba n'akakwate ku musajja ono ebbanga ly'amala nga nikah ekyaliwo. Singa nikah evaawo n'ettalaka oba okweyambulula oba fasikh, omukyala oyo aba afuuse mugwira ku musajja ono. Aba afuuse mugwira ku musajja ono. Yenno bw'obeera wano ewaffe kasaidde gwako okoma okumulabako mukyalo maama w'abantu. Okoma okumulabako. Oddamu kulaba mukyala ali mu jilbaabu, ali mu niqab, toddamu kumukubako liiso nga tali mu mbeera eyo. Lwaki? Takyali mukyalawo. Takyali mukyalawo. N'olwekyo omugabo gwa maama obusamu bwaguzisoyamu kubanga ye takyukakyuka aba maama. Oba yava mu maka ga taata oba yakola ati maamawo. Naye ate omugabo gwa mukyalawo guli wansiko. Lwaki? Leero mukyalawo luli omusajja akwesima maaso akubuuza nti obadde ogera kinayi? Yaliko mukyala wange bwakuba oluyi fituga nti obadde okola kinamu omusajja. Wahaka. N'olwekyo omukyala alina emigabo egyo ebiri. Bw'aba omusajja tabadde na mwana, talina mwana, afuna kwota ku maali. Bw'aba badde alina omwana oba abaana, afuna kimu kya 8 ku maali omukyala. Kakati bwabeera nga ate bano baana be, omukyala oyo nga bano baana be, ate olwo emmaali esigadde ekyali kumpi yiye, oba bato oba bawere oba baki esigadde kumpi maali yiye, bano baana be. Lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. N'olwekyo okukifunza ennyo obutagaziwa nnyo ku nsonga eno. Omukyala yenna kasita abeera nga bbaawe afudde, obusiraamu bwamuwa omugabo. Bwe mba mwagaba emmaali, maama wammwe yani muka kitammwe, bwe mba mwagaba emmaali ya kitammwe, maama wammwe muka kitammwe ne mutamuwa mugabo guweebwa mukyala
w'omusajja abaafudde muba temwagaba maali, mwina kuddamu ne mugigaba bupya. Bwe mba mwagumuwa then yafuna omugabo gwe, yafuna omugabo gwe. Ekyo nno bwe kityo bwe kiri. Tetukkirizibwa kubeera nga tulina emaali yonna erekeddwawo nga tegabiddwa. Ne bw'emala okugabibwa abaana muli baddembe, ogwo omwoyo gwe mwagala okukozesa maama tumulekewo wano, muli baddembe wennyini ogukiipinga, temugukyusaamu mugufunamu empeera. Namala ogigaba bulungi gati wano maama ffe tugenda kumulekawo abeerewo, naye nga wamanyiddwa nti wano waagundi, wano waagundi, wano waagundi, wano waagundi. Kirina omugaso munene nnyo nno munnange ekiyitiridde nti onaayinza n'okufa nga emaali ye esigadde awo nga tagikozesezza, maama abadde agirimu naye nga yategerekeka, ayinza n'okufa. Bw'afa ono eyafuna omugabo ogwo naye n'atabeera nga teyagukozesa, yagulekera maama wabeerewo, bw'afa abaana baba bamanyi kye basikira ku kitaabwe oyo oba ku maama waabwe oyo. Mwe basikira mulimu ekifo ekyo, ekyali ekikye bagenda kukisikira. Wahakadha buli we bitakolebwa generation zijja olwo n'olyoka ondabira akatogo ng'okuddamu kataggulula mutawaana na fitan na kuyombagana na nkayana empitirifu, kubanga kino onagamba kino nagamba kino nagamba kino nagamba kino, ne buli we bigabibwa ne bimanyibwa then muleka maama wamwe mu kifo ekyo mukifunamu obulungi, mukifunamu empeera, naye nga kimaze okutegereka nti wano waagundi, wano waagundi, wano waagundi. Waffaqa Allahu al-jamii lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.